Era I'm here at home kulya byenavuze. Junior nagenda ko mu lodge. Saa bintu bya lodge wano. Nga tuli mazukira ga Yesu Kristo. Saagala bintu bya lodge kubiwulira kati. Tunabyogera olulala. Leka Yesu amale okuzuukira. Ntumirako abaami mwenna nga muli eyo nga mukyala we yagenze kulya Easter mu kyalo negwe oli mu bwenzi. Okuva mukyala we yagenze n'abaana mu kyalo gwokola gwakwenda ku kyalo. So omwami ali eyo nkutumirako nnyo. Era nentumirako n'omukyala ng'oli eyo nga bbaawo your husband yagenze mu kyalo n'abaana gwe wasigadde intentionally kulaba baside husbands. Ejjo abadde ekivulu kya Davido. Davido yabadde wano. Ejjo. Ekivulu kya Davido kyo kijagenda mu byafaayo kubanga kibadde very disorganized from the word go. Ennaku zino sikyagenda mu bivulu kubanga ekisooka nako mugenda mu concerts lwa security ebyokwerinda. Okwata sente zo n'ogenda mu bivulu ejja abantu bababbyeko amasimu. Ku kivulu kya Davido amasimu gabidwa. Abantu bangi bali mu complaininga amasimu gabidwa kyokka abantu basasudde sente zaabwe nyingi. So many people lost their phones yesterday. Ku kivulu kya Davido abayaye babadde bangi. So kyovula nsi kyagendamu ebyo ebivulu. Nze I don't go to concerts naziggalawo because of security reasons. Osasula sente zo mpitirivu oguze ticket. Ogenda otuuka essimu bagibbi ng'ebintu ebyabaddewo ejjo. So tusaba ebyokwerinda. Police waliwo ebivulu wano ebibadde successful via security nga lost brackets and wine ne roast and rhyme. Ebivulu ebyo bibadde bikyakola bulungi. Recently n'enyegenyege yali very secure. Nyegenyege ne yasembayo okuba ejjinja. So naye ekivulu kya Davido, first of all Davido n'okujja kwennyini bwabadde buzibu. It was a problem. Abantu badde teboogera mazima. Obajja oba tajja. Nga teri alina confirmation nti omusajja ajja. Ayiye ebintu ebimu ku byaleeta obuzibu by'endowooza. Tewaaliwo communication nnuŋŋamu wakati wa Davido n'abaana abategesi. Era yalinye ku stage essaawa 6. So nze kasita nalaba nga press conference eyise. Omanyi kasita olaba nga show yonna eri disorganized. Press conference omuyimbi olwatuuka ku airport n'agendako mu hoteri ate n'ayimba. So kindabikira nti Davido teyali prepared kujja kuyimba wano. Just ndowooza yali agenda yitirawo obuyitizi agende Kenya eyo kampuliro bajja dda. So that's why I didn't go. Naye nga abagenze you had fun. Yayimbidde for an hour Davido. Ng'oggyeko bino eby'abantu okubabbako amasimu. So security wise ye yangoba mu bivulu. Kyovula sikyabirinyamu. Tegeera bakuumako ba VIP bokka. Attention bagiwa muyimbi. Kakati mu Abannayuganda ababa basasudde sente zammwe ne mwesanga mu bizibu ng'ebyabaddewo ku show ya Davido nga amasimu g'abantu bangi gabbidwa. Abantu ne batuuka okunoonya. Really, it was so bad. It was so bad. So naye kasita teri yafudde. The show was somehow disorganized, but at last Davido yalinnyeko wano. Nendaba ku bayimbi abamanyi nga Jose Chameleone. Nendabako Palasaawo n'abayimbi ba Uganda muswazaamu. Waliwo inferiority complex
Uganda gye mwina kuba Nigeria. Nigeria wajja wano olaba abayimbi ba Uganda nga balinga baana basomero. Buli omu ayagala ekifaananyi, buli omu ayagala bamukwate video, buli omu ayagala alage nti yamwina. I think music industry ya Uganda mu Africa ekuza okutuuka nti Davido temwina kubeera nti really you are underdogs to that extent, because wendaba abayimbi aba Nigeria nga bazze wano nendaba reaction y'abayimbi baffe abana Uganda, ogenda okulaba beekuba enkokola, ogenda okulaba omuyimbi waffe wano afuuse ng'ow'oku street ayagala kifaananyi. Naye ate muneeba ba Davido bakyala mu mawanga amalala, abayimbi b'amawanga gali babaako ebyamakulu bye babafunamu ng'okwogerezeganya industry etambudde etya ku lukalo lwa Africa. Naye munne ate we bajja wano bikyukamu, abaffe babakwatira nsawo, baba bakimya chains ze bambadde. Kugamba there is a way abayimbi baffe gye ba conductingamu themselves. Nga abayimbi ba Nigeria bazze wano, they make you think nti Nigeria is far ahead from us. Sembeera y'okugoba abayimbi ku streets aba Nigeria, embeera y'okufuna selfie ne bu video nga munwa omwenge, naye nga bakubuuza Davido wamugjeeko ki ekiyamba industry toyina. Kolabo ki mwinayo ennyimba ze mugenda okukola mwenna? Tewali. Beekubya bifaananyi kusimba layini mu mawoteeri bayimbi gye basuze, buli omu nadda ewaka. Kyovulayo Bobi Wine tobimulabamu. Bobi Wine tayinza kuva Magerembwe agenda asinkane Davido. Ebyo principle tabikola. Ekyo kyokka kye mwagalako. Principle yategeera value ye. Principle Bobi Wine toyinza musanga ng'ali mu nkubo za Sheraton alinze Davido alinga bodyguard we. So really something must change. That inferiority complex in you. Yeah, Davido is a big brand compared to Uganda. Yes, I accept Davido is a big brand, but even Ugandan musicians are not doing all that badly to become security guards of Nigerian musicians, by the way. Diamond Platinum yetali mu Africa abikola ebyo. So, waliwo inferiority complex, waliwo okwagala okufuna amawulire, there is talkability. But after talkability, what next? Chechiddako nga tumaze obbogerako nti. So, I think abayimbi baffe ekyo balina okukiteeka mu nkola nti to run after Nigerian musicians mubajjeko just bifaananyi. It doesn't make sense at the end of the day. So, ebya Davido bwe bityo byabadde banyumiddwa, people had fun because abanayoga balina sente zaabwe. Obutiketi bwe 15 that's peanut to them. Many will come. Although the show was very disorganized from the word go until the last hour, nga n'abantu zagenze owera saawa nya ez'ekiro nga abamu bagamba Davido tagenda kuyimba. So it was a disaster, but Katonda yabayambye, ekikulu yazze. But miscommunication, okwogerezeganya wakati wa Davido n'abategesi n'obulimba bwe bwaleese disorganization, you know. Was he really coming to Uganda for a concert, oba just yayiseewo okwo ng'omuyimbi n'agaawanga will step over somewhere nyende? Ekyo nakyo kikulu. So byebyo nenze sikyagenda mu concerts. I don't go to concerts because of security. Ebyokwerinda. Wendabanga ebyokwerinda byange bijja kubanga tebinezeddwa ng'omuna Uganda ntuuke nti okubba amasimu ekyabaddewo ejjo mba sijja kulinnyayo. So ebya Davido bwe bityo ebyabadde. Nenga happy Easter everybody, nkiddamu Easter ennungi bannange. Nze yange yawedde dda. My brother Ham yampeereza dda wano ku ssente za Easter. So bondabanga I'm really going to Jinja because Easter nyenda jirira Jinja. I want to go to Source of the Nile to have a rest. I'm leaving today night, then I'll come back on Tuesday.
So abo bonna abagala okundaba, I'm not going to be available next week. Nzira mu office Monday, the other Monday. That's when I'm coming to office. Nze yange nina Easter Sunday, nina Easter Monday, nina Easter Tuesday, nina Easter Wednesday, Easter Thursday ne Easter Friday zonna nziyina. Yesu lwe yafa, lwe yazuukira, lwe yakyalira maama we, n'akyalira abayigirizwa be, n'amala Yesu Kristo n'addayo ate e Nazareth zonna ennaku nzikuza. I don't stop on the day Jesus resurrected. Even when God went back to see his mother Mary, ndukuza. Yesu lwe yakyalira ba disciples be, ndukuza. So the whole week I'm away. I'm celebrating Christ. Sinze ya mugamba afe. Era ne mubamutta saliko. So let me celebrate the resurrection of God Almighty. And what happened after? Kati mwoba mujja koma ku Easter Monday, nze I continue next Easter Tuesday when Jesus visited his mother. Easter Wednesday, n'akyalira the disciples. Easter Thursday, n'awummulamu. Then Easter Friday, awo Yesu ndooza siwe yaddayo mu ggulu. That's when he went back to heaven. Byonna nja biraba. I read the Bible well. Manyi Bible ensumbuwa. But I would read it. What happened afterwards. Ngamaze resurrection. So I'm celebrating Easter for a whole week as I celebrate Christ. So tononya. Always story jendabye week eno eyaba alukwago. Hajira Shidi Lukwago. Nga baganda be bamwegaana. Can you imagine? Hajira Shidi Lukwago. Baganda be, his brothers and sisters, bajja mawulire ne bakola ekiwandiiko. Ekisinga okubeera eky'obusiro kya Naalabye. Mbu wano nga bamugoba mu family. Tu nga bamwegaana. Ne bayizawo abantu ennugu ebatwalawo. Oyinza okwegaana muganda wo. Oyinza okulimirira mu kamera. N'osoma ekiwandiiko. No nga weegaana your brother, your blood. Now, ne gomanyi nti by the way, abantu abatatwagaliza n'abatuloga batuliraani. Natunulira family ya bali baganda ba Haji Rashid Lukwago. Nembatenda obusiru. Kati Haji Rashid Lukwago lwaki mumuwalana? Byonna bye mwayogera bya kumuwalana. Mbusimanya yayagala okusinga obugagga mu family kati byali bikwataganirawa. Baganda ba Haji Rashid Lukwago mujjewe fitina n'ennugu ku muganda wamu. Nze simanyi biki biri mu family. Buli omuntu wafunamu erinnya mu family omuntu n'agagawalamu nga batandika omuwala na baganda be. I don't know oba muzimu oba guvaawa. Ne muwandiika ekiwandiiko eky'obusiru. Mbusimanya mwaba muzaala. Mbwayonoona erinnya lya kitaffe. Simanya taata waffe Haji Rashid lwaki temukola agammwe. Why don't you make your own names? Lwaki muli ku linnya lya kitammwe lye mulwanira? Kitammwe waba yakola erinnya. Nga muganda wammwe atandise simanyi odyonoona mukole agammwe. Muve ku linnya lya taata wammwe. Buli mwana abeera mu family. Abeera ne right okozesa erinnya nga bw'alyagala kuba aliba lya taata we. Junior toyinza kuŋŋamba mbu ndi wano nyonoona erinnya lya Tamale Mirundi Senior. It's my father's name. I can destroy it. I can build it. I can do whatever I want because it's my father's name. Kati gwenga muganda wange toyina right esobola kuŋŋamba mbu Junior oyonoona erinnya lya taata wange. Simanyi oyonoona erinnya lya family ya family kiki. Family kwagaliza. Family kwatagana. Family mukwano. Family si muntu. Nobeera ne muganda wo nga muganda wo naye ng'ebikolwa bye tebi speaking anti is your brother taba muganda wo. Oluganda kwagala.
oluganda kwatagana family sirinya siniki name tusobola kuba nti oyisa bubi baganda nova ono tati kugamba kakati nze nga muganda oluganda ekigambo ekyo muganda wo kina meaning mu luganda sikuzaalibwa ffe wano tulina mikwano gyaffe bafuuka baganda baffe twazaalibwa nabo. So I really felt bad ng'abantu abakulu namujja entitlement ye nyini erinnya lya taata waffe lwaki temukola eryammwe? Why don't you go and make your name? Nendaba n'oyo omuwala oyo yasomye ekiwandiiko Kawalagoli Kasiru oyo omuwala oyo gwe nalabye oyo fenga family mwina amaanyi agagoba muganda wammwe mu family nga mwagajjawa mwaba muzaala mwina agamaanyi agakera ne gagoba muganda wammwe oyinza okukyogera mu bantu ekyo ogoba usigalo ogoba shamba boy ogobaani ne family ezimu zisesa kangulabe fitina yebaluma na bujja aba abaana bahaji Rashid Lukwago fitina yebaluma bekwese mu dini yayononye dini yayo edini oyina simu ya Katonda Katonda aliyo balabyeko alo manyinga bwafaanana gwe radicalism extremism fe kakati olaba kakati tewali bya kakati omuntu ng'ayonoonye goyina simu ya Allah wali omulabyeko gondi mmwe waliwo ekintu kino kyendaba abantu kati efitina n'ennugu bajoleseza mu ddiini oli mutuukirivu gwe Allah oli kitonde kya Allah kye baatonda obutonzi musini okwonoona avayo nogamba nti fe tuli batuukirivu muganda wammwe ne mumutyoboola ne mumulangira ne mumuswaza bwe mutyo mugamba mwine eddiini mmwe eyo ddiini mutyobodde muganda wammwe mumuswaziza mu bantu kati mukootinga eddiini kitammwe nga tannafanga nga teyamugoba bye mulina okukola taata wammwe yalina obbikola erinnya Rashid Lukwago lya taata wammwe si lyammwe kati erinnya Tamale Mirundi ndinako patent. In fact bonna baganda bange babayita batamale mirundi lwokuba nze gwe all my brothers are called Tamale Mirundi, so I have no right over the name. It is only my dad who could come out that because it is Nega kati gwe muganda wange toina right kungamba mbwe erinnya lya tata wange sibanyoliko ako kamanyiro na kajanja kanula ba entitlement. So Haji Rashid Lukwago baganda bakulirako obujja nemutukano gambwa ayine mundu lwaki ayine mundu, can you imagine nga mulete ebintu ebyekito mbwa yagala nnyo mu family ya baba na sente ala yazigaba sente Katonda yagabe sente tezikiringokera kumacha mbumpala ne muganda wange hamu kwaya ayine sente ala bwe abatusashidde nga mu family yaffe baba hamu yayine sente kinkakatako mu protecting kinkakatako mwagala kwa engalo zino tesobola kwenkana finali tesobola kuba na sente mu family. We can't be the same. Nintegera yaffe mu family lete tesobola kuba yemu. Nemwe baana mmwe abaana ba Haji Lukwago mmwe Rashid mujja kuloga nalabya akawala akasiru kale goli mwana muwala lwaki tukosa linnya lya bbaawo omwana omuwala akosa linnya lya kitaawe. Have you ever seen any girl who uses the father's name? You use your husband's name.
I felt so bad. Basajja mwe mweswaziza. Muli gasajja gakulu. Mbutulesa ekiwandiiko tugoba Haji Rashid mu family ya nnyoko. Manji bayita family gwe. Oyinza okugoba omuntu gye bamuzaala. Kiringanga Junior. Okera kumacha nengoba baganda bange mu family. Obuyinza mbujjawo. Ye ntandika ntya. Nze muganda wange ne wabanyiziza. Nze I conflict. Nze baganda bange abo I conflict with them. Because the family mwawo kanane muyombe biba mu family ine ebizibu. Ne toyina right. Wano kugamba nti ono muganda wo omugobi. Omusayi bagugoba. Can you chase your blood? Mwabaana ba Haji Rashid Lukwago. Oli muganda wammwe. Era bye mwakoze biswaza mmwe kwa muli basiru. Ebyo biwandiko bye mwawandise byalaze mwine fitina, mwine nugu mugenda nakuloga. Mwe mujja kuloga muganda wammwe. Fitina yokka. Mbukubanga yakisinze mukazi we. Wabadde agala akisinge ki? Omuntu akisinze mukyala we. He kissed his wife. Do you have to crucify him to that extent? Mbukubanga mwamu kutabye. The man kissed his wife. Nene muvayo ne mulaga enge etima banange yo family tata wamwe aba yafajali abewunya. Nokubo mwana wa tatawo. Can you chase your brother? Ate bonna babadde bantu bakulu. Nze bane siba nkiri mbasiramu. I don't know what's happening with Muslims. Abasiramu tebeyagaliza. Nze sikirabangako. Abasiramu omusiramu ayinza wala na musiramu munne ne weewunya kyafa. Wano Mufti Menke yajja. Teri mu Katoliki. Yavuma Mufti Menke. In fact, I'm a Catholic. Ne Mufti Menke mulaba. Kwa ebintu byayogera binjagasa obusiramu. Ne wasanga abasiramu nga bamuvuma. Bavuma Mufti Menke. Tasula ku kyalo gye basula. Tababiranga ku ttaka Mufti Menke si yabo ettaka ly'obusiramu. Ekisinga okuneewuunyisa mu bajja abatulugunya bamwagala. N'abasiramu mukose ekisibo kino mweddeko. Ovuma otya Mufti Menke. Musajja tutatundanga ku ttaka lya busiramu. Taina kiyali kibyako. In fact, Mufti Menke, he has mobilized abantu abaddiini endala okuyingira obusiramu. Omanya abasiramu abayingidde ku lwa Mufti Menke. Go wakayingiza abasiramu bameka. How many people have you turned to be Muslims? Neno osanga obukyayi ng'omuntu musiramu nenga ayogera ku musiramu mune n'obukyayi. Like real jealous. Nogamba really. Edini bweti bwe preaching. Edini ya preaching akusala misango. Edini ya preaching. Radicalism and extremism mbi. Omuntu natuka okuwandika ekiwandiko ekigoba muganda we. Mulujudde. No ati oyo fe baganda betu mugobye. Nga mmwe bani. Mumanyira. Abaana ba Haji Rashid mumanyira. Zena tulidde akawala ako. Bali basajja kale bomba sonyiwa. Neno osanga akawala. Kekasole zenga secretary wa family. Family kiyamwe yinaki. Okusinga ku ndala. Kati family ya mwabafuge gwanga. Kumwini ebintu bye mwiteekamu erinnya kola erinnya lyo. Erinnya lya kitaawo lyali lya kitaawo. Make your own name. Nze Junior, have made my own name. Lero brandi yange Tamale Mirundi Jr stands alone. Stands alone. Nze muntu bali baluza mbundi mu shadow ya tata wange mbwerambo mbwa my father's shadow. I stand alone. Nira wetugenda ku mikolo Tamale Mirundi sini yabasoka ne bamwanjula. Ne bazaako Junior.
as a brand itself. Kakati mwe baana mwe basajja mwe abakulu mujjewo obukyayi ku muganda wammwe mbwe ayina emmundu mwe lwaki temuzifuna mbwe yayagala mu family abeere nga yasinga sente kibi. Is it bad to have money in your family? Nze mu family yange mu baganda bange nze asingamu obwavu. I'm the poorest by the way in my family. If you bring my brothers bagagga nnyo. Look at my brother Ham. Era mu family meeting we tuba twogera ku byesente. I keep quiet. Mukulu wange Hamu yayogera. Ne mukulu wange Yasin. Nati we tutuka mu byobufuzi in politics nze ayogera. Because ebyobufuzi mbimanyi. So kati notuli ya family y'abalukwago. Nga bali mufuma muganda waabwe. Ne baloza bwe bakola kya makulu. Muyine nnugu mumuwalana. Banange fitina mbi nye fitina bulwadde. Naye abantu abali mu family zaffe nga mutuwalana. Muwalana muganda. Tata amwe tali basonyiwa. Your father will not forget. Haji Rashid Lukwago. Ne baganda. Omusajja atuse n'okaaba amaziga. Gwe nze siraba nkobo kyayinga buli. They have hate over their brother. Mu bintu ne bitaliimu makulu. Mbukubanga ayina emmundu. Mbu tata we Haji Rashid Lukwago yafa kati bonna ne bafuukanga batabula eddagala egganda. I think they are competing. Bali mu competing amongst themselves. So the guy kissed the wife. Ono Lukwago omulala. Yakisinga mukyala we in the public. Neba. Olutalo we lwava. Bannanga omuntu akuwalana. Talinda mukola kinene. Ennugu yabwe ne explodinga. Ne bajja ne basoma ekiwandiika kakawala ke kakisoma simanya ke kalasi siba ke kalukwa kawala goli kasiru. Kasita naawe ozadde. Kitamu waba yabakuza n'abaweerera. Nga muli basajja bakulu nga mweyisa bwe muti yatawaanira bwerere. Haji Rashid Lukwago jali mukama amulamuze kisa ne abaana watawaanira bwerere ebisajja ebikulu. Ayonona family. What do you call a name? Erinnya lya kitammwe yalikola. Buli mwana agabana kulinnya eryo. Ate waddembo dikosanga bwayagala kwa mwana wa mugenzi. Neraba wana embizi, idiots, pigs. Nga zijja zimanyira. Junior wavumya kitaawo obadde aganvumani. If you find me nga I'm with my dad nga tuyomba. Oyinza okusaayo ekyo ky'oli mu ssiro olimu amagezi. Kitaawo yanza obadde yanyombe na kitaawo. Mumanyira. Abaneuga mumanyira. You wanted me nenyonyoleko over my dad. Me son of Mirundi. To come here tandiko okwennyonnyola over my father. Gomanyi nnyo okusinga. You not abale Mirundi siri better than me. Oba akwagala nnyo okusinga. Mwe mumanyira mmwe. Ninza kakamanyiro kamwe nakagana. If you find me bwonsanga nnyomba ne taata wange move away. Tebikwatako. Ate tibinawe bikwatirako. Olwo lugezigezi n'akajanja. Omwana talina mpisa sizina kubanga yankuza. That's what my dad told me. Nze sina kye neetaaza mpisa. Sibuuza, seeguya, simanyirwa. Bisatu. Simanyirwa, seeguya, sibuuza. So obadde olowooza nti nja kujja nkubuuza ompeeki. Okubuuzaako n'obutakubuuza nfiirwa ki ye nfuna ki. Abadde bamumanyira. Osanga oli ayomba ne maama we. Ng'otandika. Muyombera ki? Nedda tebikwatako. It's none of your business. It's none. Even if you know the cause. Nubumanyi lwaki bayomba nga tobuli wa family tebikwatako. So idiots nabawuliranga mubandiko banvuma. Omwana nayomba ne taata obadde aganyombe na nnyoko. Singa nali nvuma nnyoko wandivuddeyo. Nza kumanyira. Saagala
bwosanga nga is my dad nga tuyomba shut up move away kakamanyiro kamu Junior kankuwa ogawani. How can you give me advice in matters that don't concern you? Kati bikwatako. Kati owoti omuntu amagezi kubita kwatako. Ni wobobi manyi. Abantu batuse to apologize. Abantu bayinza ku apologizing on behalf of your parents. Kubazadde baba akuzala ne bakuleta kose abantu kwe bagala weetondere. That I'm sorry on my parents really. In that times mbera ne daddy wange oyo nga tulifeka ne twogera ebintu ne tukaaba ne tusirika ne tuseka era zinga wasanze nga ndi ne daddy wange oyinza okuloza ndi muganda we ka angamba ebintu bingi byatasobola gamba nsi. I know his pain manyo obulumi bwe webuva kati golooza kati waliwo omuzogwa ba assistant mothers ne ba assistant Jesus waliwo omuze ogutandikiriza ogw'abantu okwefula perfect omuntu okola akantu katini ne bakuyiikira Junior ovumya abakyala gwe do you know what a woman means ebyo bya feminism siba ya feminists jango obimbuulire Junior don't put down a woman. So what is a woman? Junior, you know you are putting down women. Please, if you're a feminist, don't come here. So, I was shocked that Derukwa goes. That's how you behave. So, nze chitu chesingo kutia kose kuno is my mom. Nze mama wange. Omuntu afuga ku nsi kuno mama wange. Era mama wange yekka yangamba nti nsobeza. Kati tofuuka assistant Jesus. Kujja kumbuulira it is only my mom. Kaye yansitula emyezi 9. Omuntu wananinako amaanyi. Nze mama wange bwangamba ekintu kiveeko nkivaako. If my mom tells me omuntu afuga ku nsi kuno is my mother. Era yebwa ngamba nanga Junior. I swear upon the living mother chivudde kodda. So ebintu byonna nze mbisonyiwa I can forgive anybody. Nze Junior ne bwonkola ki ne bwonvuma sinyiga. Nekola ekintu ekyo play with my mother. Gwezanyira ku mama wange. I swear upon the living God nga Katonda ndaba. I'll put you where you belong. Boba alaba Junior side eri endala. The other side, play with my mother. I forgive everything. Byonna nze ne bwon even if nze ne bwonzijjako obugagga bwennina. N'obutwala sente bakola nkole. Mama ali ogwo munsi. There is one mother in the whole world. Ne bwolikola sente ne zituuka ku ggulu. Mama wajja kusigala ali ogwo. You have only one mother. Tato ofuna owokubiri. Era mama wo nga tonafa, nga mama wo tanafa, tomanya gye bakuzaala. Kwa mama wo waddembe okuga nti oyo goyita tatawo si taatawo. Bakuzaala kannabulemu. Ate kasita mama wo ayogera. Naga nti nonno Junior nno olaba. Oyo si ye taatawo. Nakuzaala kannabulemu eno wakulya. Mama, kye bayita mama. Mama is a bank of secrets. Mama banka ya byama. Era olunaku kwolinyiza mama wo byali gamba ojja kutya gwe. Mama wo ye yakulaba ng'ensi tennakulaba. Ebyo byonna bye mwewanika awanika. Ebyo ebitibwa by'oku nsi bye mwewadde. Your mother was there before you became anything. Ng'okyalina mu lubuto. Mama wo yalina amaanyi agakutta mu lubuto. Your mother had all powers to kill you. Ne waba yakusitula emyezi 9. Abamu mumaze okufuna sente ba mama bamwe mubaddamu nga we mwagala. You talk to your mother nga yogera ne bakwano bo muganda wange. Mama wo mugende empola. Era buli kyoyina bwoba oyina akantu nga katono
kiwe maama wo kaye yeka kwagala abantu ba disappointinga enensi abantu batwemaliza mu bwerere tukolidde abantu ebirungi tebajjukidde ffe twagadde abantu tusembeza abantu tubeereddewo abantu omuntu wanoofiirwa nga kolologo yejjudde amasimu abajja okukubagiza babeera bana wana abantu babeera n'emirambo mu mayumba nga wafiiriddwa omulambo mweguli mu nnyumba abakyamu ne baneiba ennaku zero tebajja bw'omala okuziika nga kkubira essimu hi Junior, I'm sorry I didn't come to bury. I had engagements, but I'm so sorry. Sorry za bigambo si za bikolwa. Ekintu ekiri misused these days is the word sorry. People just say it, they don't act on it. Kati munange sene kwemalizaamu bwerere nzo okubuulya eyo oyina ebitibwa bingi maama wakubira amasimu agafuula biza nze ndabanya abantu abeerawo maama we naakuba nemba maama njagaza ki nagifuula biza olunaku maama wo lwaliva mu nsi eno bw'olitegeera nti eno ensi si nnyangu awo bonna abantu bakwesinisizaako bwesinisa nze nina omwana gwe nasanga ng'ayomba ne maama we I felt bad nakalira boono. Can you argue with your mom? So is my mom. Era wobo badoli toli important jendi toli. It's only my mother. It is only yagasa. One omuntu akukyusiza status. Mama wafofuka mulekwa. Mukyala wafofuka namwandu basi. Ofuka namwandu, ofuka semwandu. Kati teri mulala. Mukama wo wagoba ku mulimo toyina kyofuuka. You remain who you are. Muganda wafa toyina kyofuuka. Ne mama wo ne taata wo bafa. You change status. Ne wobo ibadde ne sete mmeka tukuyita mulekwa. You become an orphan. Your status has changed. If your husband or wife dies, you become a widow or a widower. Nobody else in this world can change your status apart from those two. Your wife, your husband, your mother, your father. That's only. Gwe mukwano go bwafa bwe bayita bannamwandu ojjanga mukwano gwafudde. Oba bakuyita ofaninga mukwano gwafudde. There are only two people who can change your status in the whole world. Your mother, your father, your wife, and your husband. Ate ekyo bw'ona akitegeera ojja kuddamu ku magezi byumbeera mu mabaala ne mwewanika oguze obwenge obw'emitwalo 3 olowooza maama w'omusinga amaanyi muli kuno mumanyira abantu banyammwe bali eri mu byalo tebalina kye balya wamuleka mu kyalo maama wo talina gomesi oli kuno omanyira abantu I'm rich and I'm American. I'm a British. You know, Junior, I have a Canadian passport, so what? Passport ye Canada reflecting what your mom is going through. Muli yosente muziwa ba malaya. Mfucho kudde ozimbire mama we nnyumba etonnya. Biri kuno byepampa likabimanyira abantu. Singa eyennugu gye mulina ku bantu n'ebiseera bye mumalanga muwala n'abantu. Ebiseera by'omalanga oli mu masabo ologa abantu basirane singa obikozesa okujja maama wo n'omuwa obulamu obulungi. Ko obulamu, happiness is not money. Happiness comes within. Kibira muntu. Nja kudde mbwa me British. Wamu wafanana nga toy. Ogenda ofiire e Bungereza tutuko kuziika wano nga tukwata ku matama. Mukole wammwe. Ebye mweragalaga babyeragalaga mudda. Nebyo nabye mwebiragalaga bye mwesongola abantu babikola dda mu nsi tolina kipya kyogenda kukola. Emyenge gye mugulira abatamiivu babawaane bagigulaagula dda. Ebifaananyi bye mupostinga to build the perception nti mubulamu bulungi. Why don't you post your mother?
abantu abamuli kuno temusobola postinga na bamama bamwe babaswaza ozandi bulungi. So omuntu yenna nze bannange atayagala maama we. People find me with my dad. Junior, you a daddy's boy. Era Junior, obera nnyo ne daddy wo. Because I love him. It's my dad. Kawadde agala munjagalani. Era tuvula program tuzikola babiri with my dad. So nze mama ange wampita. Newe mba nkolaki. Kati gwe mutwe esiba wano. Oli eyo manyiro lozo ogasa. Think you are important to me. You are not. So ne my mom. Iranze Junior wobo yagala kulaba nti ndi mutemu. If you want to see that obutemu tebabusoma, that anybody can kill, play with my mom. Amazima ga Katonda muguru. That's a limit. Awo bompushinze tufa. Awo bontutewala. Muganda wange. Ebya dini nsoka nembivaako. Ebya forgiveness. Kubanga ne Yesu mwennyini gwe tusinza, mama we Maria bwe yamugamba nti akola omwenge Kana yagukola. Even Jesus turned water into wine because the mother had told him. Omwenge gwaggwawo, Maria mangadde n'agenda okulaba ebidde liweddewo n'ayita Yesu. Now Jesus come here. Don't you see that wine is done? Nabe kidala kyonna kikaze n'abagole tebakyaye. Ate Yesu baiza we yali azzebuzi. Era yajjalwa mama we ku mbaga eyo. Because tekyali mu plan ya Yesu okujja ku mbaga ye Kana. But the mother called him. Mama Maria mangadde n'amga Yesu nkwetaaga ku mbaga eno. Simanyi oba yamukubira. Niye mga I need you here. Yesu najja n'abayigirizwa be 12. But disciples ne babuuza Yesu naye tukola ki wano? Na mama ange yampise. Kati Yesu abayina watudde. Yesu kola manyi. Mama we n'amuyita Maria mangadde. Nawe Yesu. Beer is done. Ka Johnson kaweddewo, ka Nairo kaweddewo, ka Black Label. Yesu n'abirowooza awo. Ka Black Label akuna. Nampa amazzi. Ne bagaleeta. Ne bagajjuze pipa. Abantu baga Yesu akola ki? Omwana wa Maria ono yeeyita ki? Bagenda ogunwako. Nga ka kitoko. Bayibuli egamba abantu baanwa omwenge. Abantu baanwa omwenge. All because of the mother. Era kasita Yesu yakyusa omwenge bonna beebaza Maria. Nga weebali. Era Lazarus bwe yafa. Era Maria yagamba Yesu. Ti mukwano go Lazarus afudde. Goloza Yesu yali agenda kukomyawo Lazarus. It's because of Holy Mary. Nyamuga mukwano gwaffe Lazarus yafa. Tewagenda mulabanga mulwadde. Lazarus was brought back to life because of Holy Mary. Maria yagamba Yesu. Nga mukwano gwe Lazarus bwe yafudde. Ate yali mukwano gwabwe ku kyalo. Osanga Lazarus yasitulirangako ne Maria enku. Wanunga Yesu bamukuba. Ani yabeerawo. Abantu bonna ku musalaba baavaawo. Ne ba disciple ne bagenda. Holy Mary yasigalawo ne Yesu. Tiensi nkubulira omugaso gwa maama. Everybody left Jesus on the cross apart from Holy Mary. Musajjatu Yesu we bamuziika era Holy Mary yakeera ku macha. Bano omwana abamwana. Ati nga tonnaba kutandika kunyumya bitiibwa byoyina sooka owe maama w'ekitiibwa. First give your mother respect. Tutandikiraawo. So, story. Kenzo ne Honorable Minister Nyamotoro beyagala. Kakati timu Lwema ne timu Amuza musoke mutwe ku space. Feba timu Kenzo tumalo luyale okucelebratinga love enu.
Kenzo ayise mbizibu ever since Rwema we wagenda n'ogwo omuguya gwamuza ne mutusaaliza nga buli olukedde ffe batiimu Kenzo naye tetwaggwamu maanyi tetwaggwamu ssuubi mpaka Katonda bw'aleese honorable minister Nyamutoolo okuba nti laavu yatuukiddde ddala mpaka mu maka g'obwa president era mu bwamu obwayitinganye mu state house embagejja ekitegeera ekintu ekyo kanze bankubidde mu state house era olaba president awo ng'ababuuza nti are you serious? Nti yes, his excellence we are. Era kati Kenzo ye personal assistant wa minister mu bed affairs mu byobuliri ebyo kati Kenzo yabimala ku ministry era nawudde Kenzo bakuwadde office ku ministry ya energy gwe PA wa minister via bed affairs ebyo mu buliri kale weba ministry ya minerals Kenzo oli mu minerals zennyini mwozanyira oli mu minerals Kenzo oli mu minerals kwa minister wa minerals Nyamutoolo kati Kenzo aina minerals zo mu buliri aina ezeggwanga the most powerful man mu ministry ya energy Kenzo ye musajja kati asinga amaanyi era ne saluti bazimukubira era n'ekifo bamuwadde personal assistant of the minister via bed affairs so Kenzo ke tukusabire lema namuza mutusaasire mutuleke mwatusaaliza saaliza dda kati eno part 2 filimu weba yagwera ku part 1 kati tulabe part 2 tulabe filimu Stayani is it Amuza Olema is it Rwema o Kenzo abakazi kyembagamba nze abakazi munze wano Junior nakukyawa tolifuna mukazi alinga nze kale women I'm telling you you will lose a man ojafiri omusajja kwa ofunye babuloka b'amataka ofunye abavuzi ba taxi kwa oli kubavuzi b'eggaali nayo you lose a man gogota labamu mugaso baba mulabamu omugaso bamutwale kati Kenzo akyanonya president n'amubola era Kenzo kati wakubira president his excellence inzo mu buliri who is this? I'm the one in the bed of the minister Kenzo okay watu Kenzo katakyanonya president n'ambula in fact kati buli cabinet meeting ebeerawo buli lwa Monday nga ba minister basekanya president mu cabinet Kenzo ajja kubabweru wa state house ngali abikajjo you'll be allowed asigale no miti alinde mukyala we Nyamutoolo so eriyo minister omulala atalina musajja nze wendi are there ministers without husbands am around manyi mune wote kubira bulango tebakulaba bane ba minister bali abatalina basajja wendi I can play that part well nze nkwasaganya ebyomu buliri ndagwe bwokwasaganya ministry so amuyanga anti munonya buvubuka buto amuyanga energetic amanyi nchaga ina agakuba ensozi ne zivunnama seetaaga lubalala seetaaga kyoja busimanya kitoko bumufunza bwonna nabukozesa dda ninda bulinzi deployment so Kenzo tukwebaza for that deployment ekuweereddwa mu ministry ya energy era gikole for the best of your ability ate kati Kenzo kyolina okukyusa mu kukaaba teri ba minister akaaba mawulire Kenzo n'omuzego okukola press conference ng'okaaba wano wakaaba government where are you kati yezze government has come wano Kenzo wakaaba n'okulukusa amaziga n'eminyira government where are you
now government has come. So how are you going to use this opportunity? Wano Kenzo era n'okaba Bobi Wine obutakukima ebintu byokabakaba bireke. Kenzo, stop crying. Wano Kasuku olwagambako n'okaba. Nali chikozeko Kasuku. So stop crying. Kati government is. So we wish you a happy marriage. Kale ye minister ye muto. She's young. Na anyirira. Kale banere era banne opportunities no. Nazeo mu messages zange. Nga omuntu eyefananyiriza minister Nyamutoro yali yankwanyeko. Oba sister we. Chukane muga, I don't have time. I went back to my messages. Nga waliwo omuntu yali yankwanyeko. Nenga afanana ngoyo minister. Alaika yali sister we. Much I to feel the opportunities. Era kati zira mbuli message. Nabadde n'omuzo gutadda mu message ku WhatsApp. So wabayo minister anonyo omusajja nze wendi. Nsina fere tulemeredde mutulaba. Tubeera mu majimu. Nfumbe ye kisanja kino. Let me cook for this kisanja. Even Kenzo is young. Kenzo naye musajja mukulu. Oyinza okwagala biribire mabiridi ya jazmini ebyakulobokedda ng'oli mwana muto. Gwe Lema muyita mwangu. Omukazi Lema muyita mwangu. Gwe oyinza okufumbira Lema n'osigala ng'oli muto. Lema kuza. Laba amuza atulanga bomu ya Iraq. Musajja tune bigenda maaso tabima. Balogo oli amuza. Sajja chatwe bakigajangu ku stage ne kigenda. Bane bafuza amuza. Namuza okola mu ddwaliro ki. Oba oli intern. Nanonye eddwaliro amuza lyakola mu lyambula. Oba wagendayo kuzaalisa Lwema yekka. Kabagamba oli muzaalisa. Naye okuva ewazaalisa Lwema n'omubba mu bufumbo wali ozzeemu kuzaalisa ani amuza. To be amuza tubere, let us be serious. Amuza wagenda kuzaalisa Lwema yekka. You have never produced anybody. Era kalika kodi yoko kwa kubba mukazi oyo makage. Nza n'okuba tewabisome bya gynecologists. Nolabika amuza nze ddwaliro lye nali noonya. Mulaba mu concert oba mwajjanjabira. Nga amuza okola ddi. Abeera mu kusaawa muddo. Otuuka ewa Lema abeera mu kwoza ngoye. Kyokka bw'ajja ate ne yeesimatinga. Kyokka ye mukazi Lema ye musajja. Kazi ofumbo bwandi kambuleke. Muyinza okuntwala mu kkooti. Naye abantu ennaku zo mulina entondo. Hey, Junior, you talked about me. Stop it. Naye abayimbye ennaku zino. Temukyagala boogerako. Stop. Me and my husband. Omanyire Lema alina oluzungu lw'ebitege. Me, my husband, leave alone. Lema ngate busawo. Alina oluzungu lw'ebitege. Oba yabisobola. Me, namakula. You put me Junior in your videos. Kale kankuleke Lema. Nenga team Kenzo, team Nyamutoro, team Minister, team Red Carpet, team Cabinet, team Saluti kuvuga. Hey! Team Kenzo. Ekintu kyo mukivuunisa. Ebadde equalizer. Abaali banene nnyo sefumbirwa nabaki mbakubye ate nange Junior ngenda kuva ku lujja. Musabire omwaka guno nve ku lujja. Junior ngenda kufumbirwa for once and for all. I'm going to get married for once and for all. Naye ku luno this time. In the name of Jesus. Nsaba obufumbo obulungi Mukama. Nsaba ompa omukazi ategeera nga alina ssente ng'ataazita. Kama omuzimu gw'ebikazi bino ebikadde. Ngusazaamu. Mukama ebikazi byonna byonna ebyo ebitwozesa ebintu. Ne bitutwaza abaana ku ssomero. Ne bitwozesa empale z'omunda. Mukama ngusazaamu generation eno. Mukama basista bonna abafumbiddwa abaguluneedi.
Bashakibu, bakeizi, bakakalamu, balabadaba. Mukama baseke ekisaakyo badagala asirwanga bonna ba DJ Masse. Put a favor unto them. Mukama yonna gye bafumbiddwa. Abakazi abo bateeremu ekisa batte ku ssente. Ba Uncle Bruno-ke. Mwali mumanyira Bruno. Naye gempulira mu nkubo Uncle Bruno. Hey. Neba nange nga tonnafa teweevumansi. Kale akatale ka munnammwe Bruno-ke mwali mukasi. Chaka Bruno is a handsome boy. Bruno ayina empisa. Yafunye. Ayina ziina. Yayingidde obusiraamu. Neze banatu nfumbiddwa naye by'okukyusa eddiini. Sister Junior kansigaleyo mu ddiini yange. Nze nfumbiddwa Maria nakafumba Maria 3 naye by'okukyusa eddiini byannema. So ba sister mwenna abali eyo happy Easter. Neba twongere nnyo okusabira sister Shakib. Mbwa bufumba bwabwe nezali. Naku zino butagala. Shakib nakutwala ew'omusawo omuganda olugo omukazi oyo wagaana. Nze sikaya naze ndi wabba amagezi. Sakulagire ew'omusawo e Masaka Shakib. Bena ebana kufulumya makaago. Abaana bazali bakuze. Bajja kukwata bakwekubire bakasuke. Nobasi afumbirwa mukazi ayina baana. Abaana bakuba. What doing my mom? Abaana babazungu mubamanyi bakuba. So abaana baba bakuze. Ate n'omulimo gw'okulawo ennyo takyagulaba. Prepare for soft landing Shakib. Bangambye Shira Gashumba wabadde weeteze Davido. Naye Shira. Gwe buli mu Nigeria oyagala omuliyeko olinga aloza ku mmere. Tenoza omunnyo. Mbwe Shira Gashumba yabadde asala kuyingira luumu ya Davido. Naye Shira. Okola kati buli mu Nigeria jawan. Shira Gasumba yewuyo. Nasooka nayogera oluzungu lw'ebitege. Amusira, you know. Toyina luyimba Shira. Negwayaniriza abayimbi. Nze kinewunyisa ku Shira Gasumba. Buli mu Nigeria jawan. Abaya mwetezedda. Shira yagezezaako okwetega Davido. Bana mu mwana yakoze buli kisoboka. Naye nga wa. Wanero oli mu Nigeria bwe yajjira Shira z'empisa zo. Weteekateeka mu nkubo we bagendo yita. Kati Shira ekyabadde kikukwezesa airport mbu Davido akulaba ekyeki. Sebo Shira yafunye omulimu ku airport kuba Davido ajja. Mbw ayera olukuubo mbu bamulabe. Davido olwatuuse Shira n'avaayo. Shira Gasumba. Hey, what's this? I'm going to Kampala. My dad Frank Gasumba is in the ruling party. Shira Gasumba yengeri gye yeeyogerako yeewuunyisa. Ayinza okulowooza ati mwala wa President Diana. Ate Shira twawona. Nga taata w'amaanyi ayina matono. Kawandi tupamye ku mitwe mwana gwe. Olaba taata o Frank Gasumba otwanya ayina tutono naye muganda wange. Shira weetega. Naye ekyo omuladi. Boliddeko aba Nigeria tebamala. Obwana buno buzze butanasha. Buwe opportunity. Leave those young girls to be. Ndaba Shira yeetadde wano. So muganda wange Shira Gasumba nkutumiddeko nnyo. Nakuta. Shira Gasumba sikuinaako buzibu. In fact Kasuku told me. Kwenda kuzo Shira Gasumba ne Kasuku baddawo. They are good friends. Era oli Shira nali njagala kuvumira wa Kasuku. Kasuku nangamba Junior. Bambi Shira tomwogera ku kati mukwano gwe mumina business ze muliko wasa 100 million. Namwa Kasuku I have no problem with Shira Gasumba. Oshegera. Because me am a planned kid. Why should Rachimba muwalana?
She's not even my type. Nze mbwala bensobola okwagala Shira Gashumba is not part. Zinja abakazi banene. I love big women. Guna akombe bere noli uli ante bere oli kombi. Misaga buno bubere bere. Koteka yoboti no wanga yonka boto za abana. I want big women. Omukazi wa magodda wa group woti no labira dalanga mbutufu. You are a woman. So Madam Gasumba, I have no problem with you. We are now friends. We focus on the future. Adde nayo chotesa Shira Gashumba. Netata omugambe, Frank. I have no problem with you people. Even I have no problem with Frank Gashumba. So nobody should come to you. Baba Kembo Mumbawala na. No. Not really. Frank Gashumba mkwano gwa tata wange. And I love Frank Gashumba. Although I have some disagreements here and there, but that's life. So the Gashumba family, I have no problem with you. Nobody should ever come to you. Baba Kembo, I'm fighting you. Me. What your story, Uganda, Jende say, what is your day is Uganda? Motoka yange mujitwale mujikole service bana nyenda jinja for vacation. Mukwate Subaru yange mujikole service. I'm going to drive at night. Nyenda chiro. Just work source of the Nile. Nkoma out Tuesday. So I'm not going to be around town. So temuta wanakunonya. Nyenda jinja kuumula. You're not my brother hamuye yabisa ponsalinze. So me I come from a rich family. Temugambo sente zamwe. Mayaba na yuga mugenda ne munesi bako. Oyo Junior aliku sente za mukakanemu. So I'm going to rest. Ngaba planned kid wetuba. And I can ginger like for 4 days. Ese munyenda jijako. I want total rest. Se motoka yange mujitwale mujikole service bana maso ganuma. Jako eseyo. Jako esa maso ganuma. Alaje. Abantu no bagamba. Atezo esinja zijjako. Forever. Kwa mla katemanyi zikozesa. Nina alaji. Yanumi ya maso. Guni mpa eye drop yange. Mpa kadagala kanga kamaso. Manyiba planned kids endwadde zaffe. Alaje sinus zine athima. Ndwadde satu. Ebigalanga byabaavu. Erukusense lwabaavu. Nina namusuna. Ndwadde z'abaana b'abanaku. Ebisente, ebiguna, those are for the poor kids. Abaina zirwingi wamuzi. Temwagala kwedi waminga. Mulinga bisokomi. Give me my eye drop. Nemotoka yange mujitwale bajikole service. So that I can travel safely. So ebweru wegwanga president wa Senegal yalondeddwa yasinga obuto ku Africa myaka 4. Yefai president wa Senegal mpya gwe balonze. Esingo kwewunyisa ku myaka gya 4 ye president asinga kati obuto ku Africa president wa Senegal. Aina abakyala babiri. Era bonna yagaye bajja kuba ba first lady. Senegal tegenda kuba na first lady. Bonna babiri. Era abadde atambulanga nabo kulaleze. Niwe yawangudde yazze nabo bakyala be. Ekisingo kwewunyisa yavudde mu komera n'awangula akalulu. Babadde bamusiba